Alright, nsema okubaniriza ku MWASUZE MUTYA NTV ne Spark TV. Awuno tuba tusimbudde abantu abagenda okutwala mu weekend. Yes, babayise the Beats. Yes, oba totukako the Beats Symphony Orchestra. Awuno kyogedde bulungi. Abantu bano bannabitone mu music ono Uganda gwe balanga omupya naye olwalako lwali tugenda kuba nga tumutegeerako abaana bano babaddewa. Where have they been? Ugandans are like, what? Bano abaana bujo gye bali twandiyagadde okubawagira, twandiyagadde okuwulira more of their music naye olunaku olwaleero kati bitegeere ne group eno yonna nga bw'eri olunaku olwaleero. And okay, ntandikire kwani introductions ngendo tandikirako, but okay, let me start from there. Hello, how are you? I'm so happy to see you guys. Finally. Oh, what's your name? Yes. Jimmy. Okay, nice meeting you, Jimmy. So, okuba checho? That's trombone. Okay. And Uganda, omugwala. Omugwala. Okay, thank you. Kale. Sebo. Amanya. Yes. Mutaya Jovan, nayenga abasinga ebintu byamanyi nabyo area stage. Yes. Bambita icon. Okay. So ekivuga kino kyenkuba abasinga mukimanyi abasinga mutera guyita mulere naye nga mu luzungu bakiyita saxophone. Okay. Webalenya. Sebo Amanyi agange nze asikubwota naye bamanyi nga asikoloje. Mweno group nkuba kiri ekivuga kye bayita ennanga oba omuzungu kyayita keyboard. Ate nze nkuba ebivuga ebyekinnansi mweno group omuli eno bagiyita ndingidi mwagira mukali ka video ka NTV. Then waliwo neno bagiyita adungu. Okay. Where were you psychology? Okay. Hello. I'm gonna What's your name? My name is Chloe and I play the flute. Okay, nice meeting you, Chloe. Hello. Afra. No. Oh, I'm okay. Erinnya nze Matovu Kaloli y'obuzaalirano. Kyokka ate nga ku lutimbe oba ku stage bambita the Afro violinist. Ekibiri kino semulaba music gwe tukola ono. Tusanyuse mukola. Amina. Hello. Hello, Stella. How are you doing? Chindi Mkwano. So amannya gange oba erinnya yange nze Ludovic Okawule. So on my stage name is Ludovic Violinist. And of course, Gwanga Leona, really very excited about you guys. I think abasinga obungi twabasinze bategeeranga mutukubidde akayimba ako naye ate n'abalala nga badde babamanyi. And today we want to understand so many things about these things. Mwalonda orchestra music or symphonic music. I don't know, that is it's a rare genre. I don't know how you guys pulled it off. So why orchestra music? Orchestra music twava nayo mu ssomero. Bwe tugenda mu masomero eyo tusoma music okuva mu bitundu eby'enjawulo naye nga tusoma music owa wano ow'ekinnansi ssaako ne classical music. Kati omuva orchestra music. So we did it for quite a long time. Okay, kwasana ne tugamba ngenda olwo ekintu kino tukiwako okuva nga kisobola okubawoomera. You did it for some time? Yes, right from school. Twasinkana mu masomero olusuku egamu awo ne tusinkana ate oluvannyuma nga tukuze mu stages mu concerts ez'enjawulo bwetutyo tusalawo tutambulire wamu ne tukola omugando mu music. Yes. Mwali performingira wa masomero ag'enjawulo? Masomero yes, kati nganze nava Bukalasa ku seminari neyongera Caltech Academy so ate nga ndi mu kumaliriza Makerere University. Sakola omwami oyo. Yes. Mwali intention about what you guys want to do? Kyobola batwabisomera ddala paka ku ddala erisembayo university. Ote bamu ku ffe twasomera ku Bursary lwa music. So bwe twavaayo ne tusalawo kuba music era tubeereddewo tusobola tugende neyo. Yes. So mwelonda mutya no mwelonda ne mufoming a group and of course mwena mwali in different groups and everything naye katugamba nti kati ono ne mweli selective and of course mnalimu abawala apart from Chloe there's another lady I saw with red hair actually that are not here. Waliwo oli akuba ennene abasinga badde bagibuuza ennene aliwo olw'obudde olunaku luno waliwo n'omulala omusati yava na Sudan twasinkana wano tusobola tukole naye nga naye wanjawulo n'abasigaye. Okay, girl in a boys group bigenda bitya bitambula bitya n'okubeera part of these guys obayizeeko ki?
I think it's cool. Okay, for many of the concerts I've played in, it's either just me and one other girl or two others, and we're always few. But I feel like that makes us exceptional. And I like it because it helps me show the other girls out there that they can also do it. Some of my friends think I'm so brave for this, but it's more than just bravery. I think it's like you have your passion and you go for it. You don't let what the society thinks. You don't let gender get in that way. And of course this group, what do you want to make up? Tuyamba tukunamba naye tusuubira okwongerako kunamba kinasinzira kyemunaamusabe kuba tumukolera abantu betubeera nabo Nagamba bagadde bali bagabana emuliro dda mugamba nti nomwaliko ku different concerts performing and all that. Where have you guys been like performing? You know, performing as individual as individuals, yes, but also as a part of a bigger orchestra, bigger groups. Tubaddeko ku show ya Jazz Benefit Orchestra ebaddewo yakakola emirundi editions 3 so kati waliwo neyakagwa mu mwaka oguwedde September eya Morikiria live yaliyo naffe twali Orchestra in the city. Orchestra in the city. That was in the city. Was it this year? Last year. September. Okay. So tubaddeyo mu bw'ekyo. Okay. Kati nno njagala abantu beesibe bbiri because wano wetulaga tugenda kuba mu kali akantu ka sound beat. Oh my goodness, thank you so much guys. That is amazing. And Shebade Tandika, those who didn't realize, banabanda batukubiddemukko MWASUZE MUTYA. Yes, MWASUZE MUTYA beat era netoyanze. That was a beautiful beat. Kakati nasalawo the original compositions or the songs that you guys are going to perform. And yasalawo, who decides and how does the preparation process go? Okay, so it is a collective thing. Yeah. Nze weewaawo nze nkunga abalala Okay. naye ng'ate omulimu sigukola nzekka. So ekintu kye tukola kirimu steps nyingi, levels nyingi. Mulimu okuwandiika ebintu bino tutula wansi ne tubiyiiya kimu ku kimu ne tubigatta mpaka nga bikoze ekintu ekyawamu enkulu eyawamu ennungi. Naye nga tutula ne tuteesa ffenna ekikoze ne tukikuza tukola music ffenna ne tuperforminga then tulina sound engineer waffe ataliwo mu frame naye nga ate yakola sound oyo asembayo ku muwuliro. Mutula n'omuwandiika. Tubamuwandiika. Every instruments coming together to produce a very good sound. Yes. You write each and everything. Every single because Ugandans are new to this thing. Abadde basinga tebabitegeera bulungi nnyo. Naye tebe mwabikoze ne babisiima. People appreciated it. The fact that they got to know. Ekituufu music lulimi. Olulimi lwonna lubeerako n'ebintu ebirukola. Yes. Kuviira ddala ku letters n'ennyingo. Kakati ne mu music ne bw'okola bukozi akantu kamu kati nga eyo esobola okuwandiikibwa. So kye tukola tugatta ennyingo ezo wamu buli kyuma ne kifuna ennyingo yaayo tukigatta n'ennyingo z'ebivuga ebirala okukola oluyimba olwawamu okuwulira. Nawuliddeko ku social media. Sawulidde, but I watched a video. You guys were performing Cindy's song, Cindy and Omega 256. Tonight. Yes, see you tonight. I don't know, but before we go any further, I'm talking about where I don't know. We're here. I mean, why not? Why not? Where's Bawamuko? Okay.
You guys, when you're going to the show, now you guys were performing. How do you connect with the audience and know that this chicken took a turn to get up to Masayusa, like Musuma, audience never Langa way? How do you guys connect with the audience? A lot of the times, just like in a conversation, tuba twogera mbanda ba reaction yo. Fenna tulaba engagement yabo tulanga kikitambudde bulungi. Nga tokyambadde tetuli mu kukola ng'obulewo tukyusaamu naye ebisera ebisinga abantu banyumira ebintu bye tukola. Obulewo kuba byanjawulo. Yeah, of course. The fact that byanjawulo. Mulinamu singers because when you guys play the instruments, abantu bawali bali to sing along. Oh yes. Yes, so do you have any singers or muchikolanga mwe like a unique way? The singers are actually our instruments. Bebayimbi. Ensonga bwe tulikuba oluwuliranga lutamu. Naye n'owulira ng'oyagala okuyimbirako. Kitukolera bulungi tuweesanga nti bwe tubikuba ate abalala abantu ababawuliza nabo baba bayagala okuyimbira waabwe. Olina okulaba nga namunyumiddwa performance eyo kuba mu spirit y'emu ne audience. How long does it take to go to perfect a song? Wow. Now, what a good question. Perfecting oluyimba already olina okubeera ku ddaala erimu. First of all, okutuuka okuba ng'osobola odukola, it's years and years. Abasinga tebali wansi wa myaka 10 nga bakola ebivuga bye bakola. Kati bwe tudda kukola oluyimba, kiyinza otutwalira oboolyawo essaawa ng'emu okulugattagatta. Naye nga tuyimirira ku ddaala kwe tuli already. Tosobola kuba eri n'otandika ddugattagatta. Waliwo egyo emyaka hours and hours of practice and years. Yeah. Yes. What about local movies, documentaries, feature films and everything? Just sometimes to hear symphonic music. Do you guys, I don't know, are you guys open to that? Why? Because they call? Yes, we are composing. We've composed already and we are still composing a number of cinematic tracks. It's because that is one of the most ideal spaces. For an orchestra. Yes, so we're doing a lot of those. Very soon we'll be uploading some of those that people can get to enjoy them. We can't wait. Now, some of the big events that you guys have been at, have there some challenges? We moved the Mwenga group. I don't know, because Ugandans are getting to know you now. Like Mubade were all this time. Mubade, of course, as brands doing different things, but now as a group, we are so happy to know you. But where are like challenges? Challenges zibeerawo bw'oba otandika ekintu ekipya omuntu aba tannamanyira kintu kiba kizibu okukibuguza. So musooka ne mubikola era shows that zibadde nnyo mu bantu abatambuddeko ne bafulumako oluusi kubanga bwe wakyogeddeko nga tutandika sheeno intro gye wakoze ebivuga bino bimanyiddwa nnyo wabweru w'eggwanga lino. People Asia, German, Austria, kaakati wano mu Uganda nekibeera nti tupya nnyo. Okukiguza abantu kitwala akaseera. Nekitukoze bulungi nti okutuuka wano challenge ate egenda evaawo kuba abantu mbuga kati amatu gamanyidde. Kumbe bulijjo bisobola okukola ekintu kino, kumbe birungi bwe biti. So wetuulirire ddala. Okay, what are the challenges in finances and everything? Of course, pioneering I think is never easy because we work with huge groups of people, sound engineers, okutuuka wanokola just production eno. It's logistics. Tubateekamu ssente mulina okusindika ne mukola sound byonna ssente byadde naye bwe mwegattagatta mufundikira nga ate ne birinda converter. Yes. And then you guys are dressed in black. I can see you guys are smart, but uniform and why black suits and everything? You guys look like men in black. I love music. Ndowooza kye nanjogeddeko ekyo nti buli mulimu gubaako ennyambala yaagwo nti dokita tayambala nga engineer oba okitegeera era ovolo zaabwe zanjawulo kansuubire oba okitegeera kati wadde bonna ba professionals mu mirimu egyo wabeerawo omuntu wayambala mu ngeri emu oba osobola omulaba n'ogamba nti are representing this kind of things. Kati ebiseera ebisinga this kind of music bwe tukola naddala orchestra music ali mu kintu kye wandigambye nti oba corporate oba okitegeera kati of course tubeera tulina okwambala okurepresenting ekyo oba okitegeera kati abasinga tukuba ne muzi bandi engeri gye ndi okwambalamu mu bandi si gye engeri gye ndi okwambalamu wano mu orchestra oba okitegeera. Can I add? There is a saying, black spells elegance, and so this music is
it leans towards elegance. And so universally, black is used, even you'll find in other countries they're doing performances in black or black and white. Yeah. Thank you for that. Beats Symphony Orchestra. Why that name? Who came up with it? And what's up with it? Of course, it's beats because it's going to give you a vibe. Okwawukana kono orchestra zezimu fe ate tuyina groove eyo gyetukola. So there's a beats ezetwogerako. And then symphony, chikacha music, orchestral music, extension. Of course, yaffe yanjawulamuko nti ate it incorporates indigenous instruments. Nti tutagenda kulaba ojja kutambula ogende mu nseze enjawulo orchestras naye tojja kola orchestra ng'eno kubanga erina ebivuga birala ebyekinnansi kituwana okubeera ab'enjawulo. Yes, so that's the idea, the groove and then, you know, that extension of music. Okay. Yes. Omuntu oba ng'alina embaga or an event, I don't know, babirawo embaga, babirawo events endala. You guys perform on any event or orchestra abeera corporate issue? Bya kigagga, si bya kuwanika mikono. Kuwuliriza kutuula n'obuwuliriza. Kutuula n'awuliriza. So, I don't know, that setting. Have you guys had a chance to perform everywhere? As an orchestra, we've not performed in very many settings of that kind, but we actually can't fit in such. Biseera ebisinga omuntu aba akwise ku mbaga ng'eyo abalina ekifaananyi ky'abalina kintu mwogera kyera njagala abantu bano bawulire bwe bati era kibeere kikkakkamu namumanyi engeri mugenda okukikolamu naye nga tusobola kuba kaba kaseera buseera abantu bomu bateekateeka nga baperformance okubeera mu mbeera mu mbeera baperformance. Okay. Ndabyeko ebyuma ebyekinnansi oba ebivuga ebyekinnansi. Yeah? And I would like Ugandans to understand that bino ebyekizungu waliwo n'engoma ogambye engoma nzungu, right? Okay, and then waliwo engoma enganda yennyini. Kati okungoma they have been evolving. Kati waliwo jazz drums emutera okulaba ku bands. Then kati ezo we zaaliwo ne bagamba omuntu asobola okutambula n'akantu akakingule kati nga genza oba one space sinene nnyo tebagala bintu byogana ne bakolayo akaffe ka drum pad. Ekidrama yenna nababa nga tatambudde Ebintu bingi asobola okutambula ne kano kagundi n'akola sound kakola kyekimu kiri kyekikola. Okay, eno nayo gyetwala ebbanga obiyiga. I don't know how is it, how complicated is it? Kati eno ngera omanye ebintu by'abazungu kati ina sounds nyingi era nga walaba buli ogundi sobola programminga ogendako sound genjagala enkolera wano. Webale nnyo. Then ebivuga ebyekinnansi bino mubaddemu omulere mulimu something this one mubaddemu this one. I don't know how yali mu hard is it? NTV Akawungeezi. Yes. How hard is it to incorporate, or how easy is it to incorporate this and that and this? Kati okuteekamu kino kimu tekira kubeera kyangu naye ng'engeri kubanga twasoma tumanyi ekyokukola ekituufu kitwamu tumanyi ekyokukola. Okay, and then the drums as well and everything, like, is it hard or easy, like, to just combine these sounds? To answer that question, ekintu bwe kibeera kyangu ebiseera ebisinga ojja kukiraba wantu wangi nnyo kuba kyangu era abantu okukola naye engeri kiri nti kiri rare si kyangu ge mazima kubanga ebivuga bino nga bw'omanyi ennono oluusi zikubagana. So bw'okwata ebivuga bino ebizungu n'ekinnansi bingi by'oba olina okugezaako okwetegereza okulaba nga byegatta. Kakati nga bw'agambye nti olw'okuba tubisomyeko mutuula wansi ne munoonya kiki kye tulekayo kiki kye twongeramu kye tugatta okusobola okukola naye nga si kyangu olwawo nga mu budde bwe tulina tufuulikira nga tukigasegase ne kiva bulungi. Weewaawo tugatungulamu katono nnyo tunywe ku lulwa amazzi then tukomewo.
Guys, you agree with me, dear viewers. Bagala kadda muto, mulabe talent. Champagne Muzawa. My goodness. Look at you guys. But of course, we've been told, of course, mobile social media, all the ladies here, the men in this group, they are amazing. And thank you guys for your talent. Together, maaso. Na ye, o commercializing ekintu kino. Yeah? Omutwale yandi and of course, something is coming up. What's up with that arrangement? Yes, the show is called Navio with Levin Orchestra. Okay. And it's not just us, but we are part of an even bigger orchestra. And it's such a huge thing, one of a kind. Yeah. So people should go out and check it out, buy the tickets, and get to see us there. Uganda, you are part of even a big orchestra group. That's right. Like, Beats, then twakolaganye n'abalala okuba nga ate kitubeera massive. Like, I don't know. How is that art of like collaborating with other orchestral groups? Nga we twakyogeddeko nti music naddala ono waffe ebiseera ebisinga nga womanyi ffe abali wano tubeera twasoma music oba okitegeera kati ndowooza engeri ennyangu gye kikolebwamu okubanga music bamuwandiika so that we tutuukawo kati nga bwe tubeera twetegeka ne tubanga tumusoma busomi. Oba yes, yali alabye ku orchestra era olwo ojja kiraba nti music orchestra zisoma music ono muwandiike. Yes, so kibeera kyangu okukwasaganya group ennene ennyo kubanga abasinga oba wabuwi ne basoma ne tusobola kubanga tutambula. Okay. Mu orchestras zisinga byenda mu film because mmese sinakiwabudde. Naye byesinga okulaba obeerako adowana conductor. But you guys, do you have that kind of thing? We do have it. Not to choose some more. Akasabo kadamu. Akati wadde owulira omwami oli ng'akola wankisinga kikonductor waffe. Si bya mukono. Tuwuliriza kuliko bakulaba naye abatwala kama musobola okuwuliriza oyo omugoma kuba yatukuuma yatuwa best state beat. Okay. Mpozi n'ekirala abanaagula ticket eri ku Navi mujja kiraba nti nno wajja kubeerawo era conductor. Wajja kubeerawo kati mugula buguzi ticket mujja kulaba ajja kubeerawo olabe ebyewalaba nga mubiri yamusomesa waffe Makeera bamuyita Mr. Kyagulanyi Polycarp agenda okubeera conductor ebyebirala byetubaddeko. Okay. I want Ugandans to understand it, that you guys can collaborate with anybody. You understand? So tell us about that. First of all, Navi is a dreamer. Yes. Ate ekintu kyakola akiwulira akifiiringa. Artist bw'abanga ekintu kyakola nga genuine nakyo amajja kuba ekintu ekyenjawulo n'amakukiwulira. Kakati ebyokuga bino biyita mutubu eyo yakuba oli bw'akikuba kikyogera naye okiwulira buulizi muli kinenge kyekikwata ku emotions zo. So kakati kyetugenda okukola okukwata style eyo eri groove kyekituyita beats. Kuba tulina groove eno ne tulina rapper ate nga wakabi ne tukwata ne tubigatta okukola ekintu ekirala tuba twawulirangako kitulaga nti tusobola okuteeka music ono ku bintu ebyenjawulo ne betamanyidde nti tusobola okufunako ne kibeera kintu kirungi nnyo. Okay, which other artists would you like to collaborate with? There's a lot of amazing artists in Uganda. Okay, Unique artists. Unique artists. Yes. Well, what do you guys want to say? We shall work with that one. We shall work with this one. A lot of the times we reach out to these artists that we think that we can collaborate. Now, omanya abantu bosobola okukwatagana nabo. Naye nga bye bujja tumanya
tuyinza tubuulya mu kweyongera n'abalala b'enjawulo mutasuubira nnyo kibayinza collaborating and orchestras tukola kintu ky'enjawulo. Okay, mulowooza tukole ekintu what can we do okumanyisa Uganda orchestra music n'okuba mwagazisa ng'oggyeko okivulukire kyannabyo ekijja 4th October naye ebintu kirala bitusobola okukola because balabeko bulabi Akawungeezi theme song and everyone went crazy and the way you did it was extraordinary. Yeah. Ekisooka ekyo kyosobola okukola mwakikozera NTV era mbeebaza mwebale nnyo twoyanzike kulaga abantu bintu bino oba omuntu tasobola kutegeera kintu nga takirabyeko oba nga takiwulidde kandi ekisooka kubiwa platform ozira okwongera okubeera active ku internet kuba abantu abasinga nazana NTV yatusinkana ku internet buli yagenda viral nebakiraba abantu ne bakyagala saako mpozi n'okukola ennyo ebintu abantu be bategeera bwe tukola oluyimba nga si tonight yes. Okay, naye ku TikTok nabe muli bapya era still you say muli mukyali bapya naye nga tebyemukoze bya myaka social media but what you guys have done is like way ahead of you guys. That's right. So ebyemukola byabasookayo that like to sell your name. You work, your reputation preceded you guys. That's right. Ah, nice. Okay, competition. I don't know in this area. Is there something like that, guys? Muchine ekintu kyemukola. Ekigambo competition kinewuunyisa nnyo mu music oba mu art. Kuba tewali muyimbi asobola oba muntu mukulu wa kivuga asobola kufaanagana na mulala. Kuba buli omu kifaananyi akisingawo. Music wamukola gwa njawulo. Ojja kuba orchestras endala by'okulaba obaolyawo zinajja zina ekintu zetulimukola yes naye nga tetusobola kukola mu ngeri y'emu byomayina ekinjawulo kyaleeta buli omu alina penso ye ajja kisiga wayagadde ate abantu bajja kinyumirwa mu ngeri ey'enjawulo ekitundu kino kyeta diversity. Ebirooto bannange mulina nga Beats Symphony Orchestra nkimanyi mulina ebirooto binene nnyo nasomye kamawanga agaagala orchestra music alina omusuubira okutambulako I don't know tell us about your big dreams guys. Wow. First of all, tuloota okuteekawo ekivulu kinene abantu batuule bawulirize. Tubadde nnyo mu bivulu tetugenda nga tugeze kukyamukamuko naye music akolebwa olw'emigaso mingi oba music akolebwa nga wakuliriza mugenda kutuula owulire muli ino wabawo oli music owaffe bayagala kuzinawo bagala tulowooza ku kivulu ekyo tetumanyi nga tunakiteeka kololo kuba ndowooza abantu bangi abadde okwetagukirako tekibasawa. Batuule bawulirize abamu batugambako gyetera okukolera eyo kyonna engeri gyempulidde munzikakkanye ng'omukuba ebintu ebyo singa abantu abangi basobola ate okulozaako ku experience eyo ne batuula ekyo kirooto kyaffe okutambula tukwagala naye nga tukyayagala ate abantu baffe wano basooke bakijjuutuke. Yes. Bakitegeere bulungi. Okay. Oyogedde ku okuwummuza ebirowoozo. And so many people would love to feel the way you've talked about when you guys are performing. Now I'd like to ask from here. Oh, Chloe first, ladies. Come out. Ladies, Chloe. Music on Kuba. Because I'm receiving with grace and love, To you, what does that music do to you? I actually tell people my flute and I are inseparable. So usually when I'm stressed, I will pick my flute and play something. And it helps me relax. So violin ng'ogikuba ng'ozenga ddala nze waliwo ekintu ekikunyize n'ojja n'ogituulako n'okuba oluyimba bwenga lusendeekerewo oba oyagala okukiraba I need you or anybody who sings oba mujje kunabyo concert ojja kulaba omuntu akuba violin ojja kulaba omuntu akuba sax ng'alina engeri gy'anyumirwamu ekintu kyakuba ate waba alina engeri gy'akinyumirwamu there's a way it projects from that instrument to you, the audience. It is beyond what we see. Music is spiritual. It was because of music. So music is this strong. If you use it right, you can use it to change communities. If you use it wrongly, you will see what will happen.
What will happen? But then, what do you think music does to the young people? Let me tell you something, guys. This generation is struggling with depression, with anxiety. They're sad. We are sad, guys. But I don't know. You can talk mvuga. Yeah. Yeah, music can help to relieve that stress. It also depends on which music you're listening. If you're listening to the right music, it will serve the right purpose. Okay. I think where you go, you Nasara's in kind of this jazz music. I was initially learning for just drums. Then in Sarawak, I fell in love with jazz. Then I also met these amazing people who made about the concerts. So usually, a sugar chamber, like they don't think a person to come to say that. They don't think a drummer can actually also playing us soulful. When you come to this genre, there's that also I know like soulfully and you express yourself through the drums. So the playing drums is that. Thank you. I find a way to express myself. Yeah. Thank you. So you guys find a way. Music is like your gym, your workout, sort of. Okay. You talk. Ate anokola emikwano kuba kasino kyetukola tukolera omutenzi agamba nti nkola nze keeri so tukolanga group ate bwe tubeera wano naffe nyini tusanyuka mwogera ne munyweyo kayi ne musanyuka ne creatinga music eyo kituyambako okukolera wamu n'okusanyukira wamu. Ebintu bino ukimanyi, you guys mwayogedde ku errands, mwayogedde ku rehearsals and everything. All that takes time, resources. And you guys, I don't know whether any of you have families? Naddala oli mwana wa wano mu Africa abamu twekanganga bw'oba okoze family eyiyo oza tuyinza okusanga ne family mwava oluusi nayo weetaaga okussayo omukono mu biseera ebisinga. Many of you, families are very supportive of this whole thing. Mine was very, very supportive. Shout out to my mom. My mom got me on Wagira stores. Mommy Afro, thank you. Chloe. So my dad is okay. Okay, what happened? How are your parents supportive of this? It's actually an organization. It's called Refugee Organization. It's where I was groomed. It's where I learned how to play the flute, and yeah, they've supported me to this. Okay. Anyway, another person who wants to say hello to their parents who are supportive in this whole thing? Yeah, me. Temwagala njogere. Yes, so njagala okwebaza muzeeyi wange Tofiri Jemba ne mama wange Nandawula Christine. Omanyi ebiseera ebisinga abazadde baffe babeera n'ebirooto bye balina eriffe bye batwagaliza nti nandiyagadde mutabani wange abeere kino ne kino oba nandiyagadde muwala wange abeere kino ne kino. Era ebiseera ebisinga abazadde bamanyi okusuuza abaana ebirooto oba okitegeera nga aba alaba oba oli awo kiyinza obutatuukirira oba kiyinza okubeeramu omuzungu kye yandiise chaos oba okitegeera nti abayimbi babeera bayaga abayimbi ate waliwo ne kino nti ebiseera ebisinga nti society yaffe naddala wano mu Africa tennaba kukkiriza nti no music is beyond just singing okuyimba nti music field nene nnyo mulimu baproducer mulimu ffe abakubye b'ebivuga mulimu abayimbi mulimu abawandiisi mulimu it's a very big familiar with music therapy. Waliwo n'abasawo nga bakozesa music okukola ki okujjanjaba. Music alina emigaso mingi nnyo ate olw'emigaso egyo wesanga nti fields nnyingi z'osobola okukolamu mu music. So nze okusonyongera ddala njagala okwebaza abazadde bange nti wadde waliwo okusika emiguwa ne baamala ne bakikkiriza kyova olaba nti nno nasobola okusoma okutuuka ku university kubanga nsoma kino kyennyini kyenjagala kyentegeera ate kiyanguwa ebiseera ebisinga
wobeera omuzadde omwana n'akugamba njagala kino n'omusapootinga kuviira ddala ku ntandikwa wagendera okutuukira okukola ebitone birewardinga mulabye abazanyi b'omupiira bababeera bagagga nnyo abayimbi babeera bagagga nnyo ate ensi eno bagamba man is not an island ekitegeera tosobola kubeerawo wekka tekinologi ono kati waliwo abakola ennanga bazikolera bandi bayimbi ekitegeeza omuyimbi waaba taliiwo ate ow'ennanga tajja gikola oba okitegeera so ebintu bino bikwataganira wamu era olw'okuba eyo demand abantu basobola okugenda ne basoma oba ne bafuna obuyigirize mu bintu eby'enjawulo n'ebyebitone bino agenda bani bansapootinga bane byenkola naddala okubira ebiddala mu nto bampagiranga agenda opracticinga eri banno so ate nirabanga bwe nakula tekintu kye natwalira ddala. As a group, there are some values that you guys hold dear, the principles that keep you guys moving, keep you guys going, no matter the challenges, no matter the hardships. Because I know bibeeramu, yeah? But behavior, the core values that you guys be immediately you guys, no matter what, moving forward. Maybe I'm a the first one is listening to each other. Ekyo kisukka ku kwogera obwogezi wano. Ne kigenda ne mu music gwe tukola. Nti okusobola okukola nze kyenkola sobola kubeera wangu notaliiwo ng'oli taliiwo nga notaliiwo. Tulina kukolera wamu. So tuba tulina okwewuliriza ennyo. Ekyo ne tuba tetukwataganye, esi bwe tutuuka okukola wamu ne mwaba ateekebwa. Number 2 is transparency. Buli kimu ky'oba olina okufuba okulaba nti oli mwerufu. Okusobola okukwatagana wamu nabo. Osobola okubeera ne groups kasazibulamu obwerufu obwo ogenda okulanga mutandisa okwawukana ebimu ebisooka ekirala nga tekikulu nnyo professionalism obudde tubukwatira ddala okuba ebintu bye tukola tosobola kumala gabikola olina okutwala obudde okufuba okulaba nti obijjayo bulungi kati oba toli bukwasibwa budde oba ogenda kulemererwa so ebyo ebimu ku bikulu bye tukulembeza ate bitukuuma nga tuli wamu ngakuluka. Omuntu omu bw'aba taliiwo, for example kati mwinayo eki kiza kigereza ku ekyo, but on any day it is going to perform maybe somewhere to theatre and wabeera omuntu kwanza afunye tasobodde. What do you guys do? Think that's a big challenge, but how would you prepare for that? Ngabo musirabyo wano abatuwuliddeko tetubeera nga fena tuli bawamu ate amaanyi gabeera gange omuzimanyi mukyagala kitukoze naye ate singa baaba baddewo amaanyi gabeera maala kati omuntu omu aba abuzeewo kitukosa era mwesanga ng'olusimba mu maaso okunoonya ku balala abasobola okuyimirira bigere byabwe naye nga tufuba nnyo okulaba nti wabaawo saddaaka nti omuntu alina bwe mba sisobola kubeerawo at least nabye nina okutta nfuba okulaba nti ntuukiriza. Inspiration y'omuvawa kusingira ddala nga bwe twababulidde tusooka music abadde mu bulamu bwaffe ebbanga lyonna tubadde twolesa amasomero gaffe tubadde twolesa wabweru so inspiration yaffe evudde nnyo ku reactions zetufunye mu bantu nga tukola ebintu bino abantu nga babyagala naye kati abantu baba wegala ekintu lwaki tulekerawo kikola tugende mu maaso nga tukola ekyo ddala so it's been pretty much wanting to serve people because they do love what we do. Okay, as ninaenda chikatono, but before we go, a special message to our dear viewers. N'abantu abali eyo abavuka bato abana abandi agenda okwegata ku Beats Symphony Orchestra. I don't know, what message do you have for them? Ekisooka ate kigenda ku bazadde. Okay. Abazadde kuba be bateekateeka generation tugamusimbuze sumbuga emikye emito yes nti bonna abanaddawo okusobola okutambuza ebintu nga bino bitwala mu maaso balina okuba nga bateekateekeddwa okuva wansi ate bateeka abaana bakubiriza abaana okutwala mu maaso ebitundu byabwe babiwe obudde bikule kubanga tujja kusobola kukola kintu nga kino kubanga tukikoleredde abasinga nagambye tukoledde okuva myaka nga 15 emabega nga tukola ekintu kimu okusobola okukikola kibeere kirungi olina okuba nga otuwadde obudde ate nga okisoosowazizza abagala okutwegattako tuliba twogera bwe tuba nga twagala okugattako ku nnamba naye nga oba oli awo tuliba tubabulira nti abaana tuli muka recruitments mujje naye nga ebikulu
Okay. The Russian abuza ku events ejjukira ze muzannyako and everything because abantu it's a mikolo season and everything so abantu abandyagadde ensandize z'abaswagiwo. Enamba yaffe eri ku mitimbagano gyaffe oba Instagram oba TikTok Twitter gyeri tusindikirako ku message abo okwatagana management team yaffe tusobola okutufuna. Okay. Social handles ziri zitya? Social handles erinnya lye twayogeddeko Beats Symphony Orchestra. Lulikangeri oluzungu ennyo enoobotekamu Beats Symphony oba osobola okutufuna. Afro. Usomera abantu enamba because people are dying to really connect with you guys. Enamba noti 7 58 51 Okay. noti 7 83 Olungereza in English 0758 51 0783 Beats Symphony Orchestra. Okay. Thank you so much. Any other person wants to give me a katale keka? Twongera okwebaza abawagizi baffe Yes. ne tweyama okusigala nga tukola kino kye tukola oba n'okusingawo. Tulina ebintu bingi ebijja ebirungi era mutuule entende mujja kuba mubiraba. Okay. Mwagami, one of your dreams is to prepare an event abantu nga event nene y'abantu batuule bakakkane mu bawa entertainment. To be like a meal, Can't wait for a that. musical meal for people, Yeah. for serving. Ali awo ngenga kusemuli mutima. Kali mina YouTube channel gye muteeka evideo. Yes, same names. Ne music form ejali gye gwe mukoze omulala. Music waffe ali original, najja nenga mu bbanga tono agenda kubatya, njako tumuuploadinga. Okay. Yeah. Kale. Nusu tugolewo ndika music break abantu bagenda mu weekend. Tugenda mu weekend n'abantu abo. Let's go. See you nice. Tugenda mu Beats. Yes. Thank you so much guys for watching. Katu Galeo doesn't make a music break. NTV ne Spark TV kati leero mbategedde yes bakwatagana batya emirimu bagitambuza batya balina ebirooto era bekolayo omukolo nga event nene nnyo abalagana mutule mu kakale and I believe when that day comes abantu they fly in from all over the world to come and see these guys. I prophesy to your Swiss name. Amen. Period. Thank you so much for watching. Miro, thank you so much. The camera crew, producer Irene, thank you. Katosibula, tuwagaiza weekend enungi. Mweraba.